production, yazanyako bidugu, azanya emizanyo mingi nnyo osobola kugamba kiba kizibu lyaba simanyi naye nga kyomanya nti ankatamanyi kyembatengezaako kubuuza engeri gy'abalezeemu kati nga ggwe ayajja n'omusangawo. Atuleze bulungi kubanga nze nakolako mu Diamond Production naye okugenda ku stage Kato kumala kubeera training nti bw'ojja ng'omanyi kuzina nga bano ba Phinah bashakira ba Uganda bajja nga bazina abashakira ba Phinah masanyalaze naye ku kisaawe obaatuuka ate mu Diamond ate baayimba gamba teyabeerangawo nga bwakubeeza mu kuzina kwokka ng'olina okukola ebintu nga bisatu ebikubeezaawo ebiwerako so yatubangulanga yatugaziyanga obwongo mu kisaawa. Famire y'omugenzi message ki gy'ogirekera? Nkuguma nakumanya nti Allah yagaba ate era yajjawo ati naawe kenyini weebulirire kwebulira kano kadde kakwebulirira ogambe nti leero lwa Kato enkyalwana tutegeera nosobola okukola ebyo biki notereza emirimu gyo egy'oku duniya nekwahera kati ebyeduniya bigweddewo kati asigazza mirimu gye mirungi wakati we ne Allah we naye ku ssaawa eno Kato akusabirwa nnyo kubanga buli omu ayogera kiki naye naabo mbawaayo akagambo nti at least bafuneyo chance oba bafuneyo omukisa ogw'okulowooza ku kusonyiwa naye byonna Kato yali yabasobezza kusaawa eno ali mu mbeera yakazigizigi asinkanye Allah we naye kikyagenda omugamba bw'omwogerako bambi obubi oba okoze obubi. Kaakati enkulabe oyiga omu ku bali mu nteekateeka okulaba ng'oli mu keetaago kitegeeza ng'olina ku pulogulaamu engazi akwata ku pulogulaamu y'okwerekera omugenzi paka lutunamutwala okumwezeeko tumenyeremuko omulabi ategeere ki ekiddako asobole okumanya wawaagwa. Omulabi Kato Lubwama yalamba n'agamba alina okumala ennaku 7 tebamuziikanga kisobozesa okulinda abaana b'efamire eri ebweru okusobola omuzikanyuma n'agamba abakukubiranga musiki baze baziteekeko n'ez'abayimbi abalala tubeere nga tuyimba celebrating olw'obulamu bwe yagaana okukaabakaaba akyali principal era naffe twakoze bwe tutyo so akyali Phinah home bamututemulako ne bamugyayo netwala mu Phinah home kati gyali gyakumirwa yagenda okuva ate olw'enkya ate kyanaava agenda asabirwe mu church Lubaga ate agende mu kyalo asuleyo muzika ku lwokusatu. Kino kyakulabirako kino kyaweeseeseteese otya okuva mu nti weeseeseteese otya oyimiridde otya osaala osaddaaka tobba towaayiriza tolumya emikwano gyo kakati gyemirimu kugamba singa onookola ebyo n'osaddaaka n'osaala n'okolaki ojja kubeera nga gyemirimu emirungi egyogenda okusinkana emukamubango omusaale abasaba musabe temubba temuwaayiriza temunyeza ekitalo nyo kyakoto ddala tufiiriddwa tusigaze eddibu ddene nnyo nnyo n'ennaku n'ennyike. Amawulire g'okufa kw'omukulu ono gakusanze? Amawulire gansanze ku makya leero mbadde mu buliri ssaawa nga 12 ne bankubira ne baŋŋamba nti afudde era awo nyambaliddewo nenzija paka wano kuba nakeddewo. Mu bulamu bwo omugenzi abadde nga ki? Omugenzi abadde taata wange era abasinga vidiyo baziraba zabadde ankolerako ampaana abadde mubuulirizi ng'akubuulirira n'akubulya kino na kino na kino n'ekirala abadde alina ekintu kye yansiriza mu future yange nga
yantadde mu Magic movies ezo nga tulina bye tuzannya ate nga nze asuubiza ekyenjawulo nti bwe tuvaawo tugenda mu Hollywood. Sebe byonna kati ndaba nga byonna biwedde biyiise bikomye. Okufa kwe kulekawo omuzannyo gwe mbadde muzannyo bikomye nze kyemmanyi ffenna tukimanyi omuntu waafa ne baba azimba kizimbe kikomaawo era nkitegeera nti kati byonna bikomye naye nga abadde akwatidde future yange ngeri secure naye kati olwaleero byonna bikomye era nfiiriddwa nnyo ndowooza nze nsinze n'okuluma. kintu ki kyotosobola kwerabirako ku mugenzi Kato Lubwama? Omugenzi ayadde teyematama ayogera reality amazima oba okoze ensobi agigamba ate oba okoze ekirungi era nagamba twanakoze kirungi ate abadde ayagala ngaabuulira ngaayagaliza abadde tanyiga abadde tanyiga nga buli kaseera abansi ebintu ebibeeraawo nga tali serious nnyo. Obadde otandise olowooza ku ky'okufuuka omuzannyi wa firimu okuleka ebyokuyimba olw'okuba tubadde olwedde tulina bye tugenda mu sitowa nga tukola era nze yangamba agenda kunfuula Angelina Jolie wa Uganda era abadde neeraba dda nze nga nseka na busesi wano e Uganda nga neeraba wala eraba ndistandere firimu naawe obimanyi byamaanyi naye bannaa era simanyi kati ebyo byonna biyise. Kati gwe firimu kaliya yo genda gikomyawo olw'okuba mmenta waagenzi essaawa zino gwa amazima gali nti kizibu nnyo okufuna omuntu akwagala ate nga akwagaliza era simanyi kyakola naye katusaba Katonda oli awo maaso kaawo banaabawo ekiteredde. Abo bali bantu nga bo buli muntu ayinza okuba amawulire tannagafuna abayimbi abamu ssaawa zino baba beebase okunenya kube kutono tuteeke mu nkola okunenya omuntu yenna kiveewo nga Kato bw'abadde akitugamba tuteeke mu nkola woosangira omuntu woba otandikira wakwetaagira. Kosubira Kato afudde alina emyaka gye sigimanyi siri maama we abantu tebaagala myaka teyatuzaalibwa naffe okufa kwa Kato Lubwama dibu ddene naddala erigatta bannakatemba okubayigiriza okusonyiwa buli muntu okutambula ne munne wadde nga babaddewo obutakkaanya ekyo ddibu lyetusigaze ddene kuba Kato ne bw'obanga obadde osobezza ng'oli munnakatemba oba oli muyimbi ne tukusanga n'atali muyimbi ng'agatusooke tujjayo omuyimbi tumale okugoba oli awo omuyimbi tunaategeregana naye. Ekigambo kyolekera famire ya Kato Lubwama mbagamba tube bumu batwagale naffe tujja baagala ate beeyise bulungi okutambuza ebisigaddewo wadde banaafuna ebibanyiiza tebagendera ku binyiiziza bagendere ku bisanyusa byokka. Parliament nayo nenjogera ku luzuuku lwa Parliament nemusapootinga nenteekamu kyenateekamu nagera mu Parliament era yavaayo nga talina era kyekyeyo kiri awo ne yanyumirwako. Omukululo abasinga ndowooza banasiga okufiirwa bannakatemba kuba Kato Lubwama abadde tayiti yakatemba nga ne waba atunudde obutunzi bwati oseka ate abadde musajja mutetenkanya nnyo nga tayagala katemba kuggwawo kuzikirira so bebajja okusinga omufiirwa meeting ezaaki era meeting zibeerawo ng'omuntu afudde okuteekateeka bwanaaziikibwa omufu yalaama ennaku 7 z'alina okumala ku nsi deni era ze tugenda okutuukiriza. Tewali kinene kyamu nze kye nnina okumanya nti wendi ku lwabo nsobola okubeerawo nsobola okukola ekitontone. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa.